Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde tuyige engeri gy'oteeka ennamba y'essimu mu ssimu yo oba ogisitowalingamu. Tugeze mukwano gwakuwadde ennamba mweyagala giteeka mu ssimu. Kanya tunule, olaba essimu eyawenyize owali omutwe gw'omuntu w'olina okunyiga akabadde aka bbulu kwegamba tunula wenyiga w'onyiga. Kati bw'omala onyige kasalaba ako koolabaawo akalwedde akennyini okanyigeko. Egenda kuleeta bw'etyo nga bw'ogiraba. Okusinga ddala tutunulire ekika kya Tekino. Kati bw'omala essimu egenda kubuuza nti oyagala gisitowalinga ku ki? Oyagala gisitowalinga ku line 2 oba giteeka ku line 1 oba giteeka ku mutwe gwa ssimu oba ku email. Kati gw'olondako nti njagala giteeka wano era oba olonzeeko n'onyigawo. Kati nze ngenda kunyiga ku email kwe njagala ogiziteeka, kwe njagala okuteeka ennamba y'essimu yoyo gwe njagala okusitowalinga mu ssimu yange. Kati bw'omala ekugamba tewandiikamu erinnya erisooka, wandikamu erinnya lyoyo erisooka, kataddemu LN erinnya erisooka. Kati erinnya eryokubiri era liteeke wansi awo. Kati nze eryokubiri ntaddewo 256. Okitegeera. Kati waddako owookusatu ekugamba teekawo ennamba y'essimu yoyo gw'oyagala okuteeka mu ssimu yo. Onyigemu ennamba y'oyo gw'oyagala okuteeka mu ssimu yo. Okitegedde ndowooza. Waggulu first name oteekamu linnya erisooka, erinnya eryokubiri. Bw'aba alina erinnya limu teekamu erinnya limu, tewali buzibu. Oliteeka waggulu n'ojja owookusatu n'oteekawo ennamba y'essimu. Kati bw'omala onyiga waggulu awo oyinza okuba oyagala okuteekako ekifaananyi ky'oyo gw'otaddemu, onyiga awo nga bw'olaba. Bw'omala ejja kukuleetera bw'otyo oddemu onyiga awo. Awo nga tuteekako kifaananyi kye kwegamba nga waakuba ng'ereeta kifaananyi kye ku screen era bw'omala okiteekako oddemu onyiga awo nga bwenkoze naye bw'olina okukola singa oba oyagadde okuteekako ekifaananyi kye. Kati yiyo ogirinda mu kifaananyi ndowooza okiraba. Okitereeza bulungi ku mutwe gwe oyo gw'oba otaddeko. Nze ntaddeko akoomala n'onyiga waggulu kagambo save. Awo onyiga n'osevinga ekifaananyi ekyo ku ssimu yoyo gw'oyagala okuteekamu. Ndowooza okiraba. Ndowooza okiraba kikyo kiwedde bulungi. Olaba ka kamera awo wennyini wekiri ekifaananyi w'olina okunyiga. W'omala nyiga savinga waggulu awo sayidi endala w'obulaba awo waggulu. Kati ebeera ewedde okusevingibwa mu ssimu omwo, essimu yoyo gw'oyagala okuteekamu. Awo kiba kiwedde. Okitegedde. Njagadde nkulage engeri gy'ositowalingamu ennamba y'essimu oyo aba akuwadde ennamba ng'oyagala muteeka mu ssimu yo. Bw'otyo bw'onyiga n'obeera ng'oteekamu essimu y'oyo gw'oyagala okuteekamu, kigenda kuba kiwedde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Ebiseera ebisinga essimu ezisinga zifaanagana naddala mu bimu kati ng'ebyo ky'oba olaba nti nkulagidde ku ssimu kika kya Tekino era nawe bw'oba olina Tekino kijja kuba kikwanguyira kuba ebiseera ebisinga zifaanagana. Bwe kityo bwe kiri. Mubeere bulungi, mweraba.